money. We want our money. We want our money. Influencers wa 22bet. Prokanjogere wamma. Influencers wa 22bet. Yefe abantu abatusaka mawuli amunja kwa 22bet. Batu wasikali tulonda mtuli banji nyondo za mwale. Omusajja nepogana. Nituleka nangaye tukolanga bisikiti netubitekayo ku TikTok ne ku Facebook na wichiwala ne ku X. Naye twagaseneza pete musasula ba betting na mubo kabo kanga bawangudde. Nemba sente. Pete mwaga tuwa sente azifu twabba. Content wange simu wangu. Omusajja nengenda kukubo nepogana nenyambala gundi zaabwe baganye okubeera nga bansasula bansuubiza okunsasula ewakeri ku stage balowooza nagaggawala. Kumbe tewali kye nafuna buli kaseera nembeera nga mpoganiyo kukuba twagala sente zaffe. Saba 22bet banji webati naddala ku TikTok bavuddeyo okubeera nga babanja ezaabwe. Influencer bembadde nsinga okubeera nga mmanya kuliko Spice Diana, yes influencer wa 22bet, manyiko Wyke Benda n'abayimbi abalala abamanya then ne bakwata n'abanno abaana ab'oku TikTok abalina following ne babeera nga bakola omulimu gwabwe okubeera nga bamatiza abantu okubeera nga bajoininga 22bet nga bwe babeera baagala okubetinga gye bakozesa. Kati bavuddeyo okwekalakasa nga bagamba ebbanga lye bamaze nga tebasasulwa tegenda bbeera mmanya yankoko so bavuddeyo okubeera nga beekalakasa basobole okubeera nga bakwasiza wamu ensonga eno bagigguse bagambe ezaali tezigenda kubeera nga zibbibwa era bwe batyo basobodde okubeera nga bayisaawo omulanga gwabwe. Ndowooza ye Spice Diana ali settled ne Wyke Benda ndowooza bo bali settled, bali covered, bali clear ngeri bo gye bali bakagudde bakawa gye bakabejja. Kati ndowooza ezaabwe baziggyako ne bagamba mwe ba TikTok temujja tumalira budde mutulindemukko kati ni omwezi ogujja actually katuzigatte wamu myezi 3 lumu mutulindemukko myezi 5 lumu omanyi ffe tusasula annually. Obeera oweddeyo wano kwa SMX Media kankusaba subscribing on notification beereeyo tujja kukola nga missing updates naddala nga zino.